Okay, omusabbi kyobanga tumutandikako olunaku olwaleero nga obudde bukyali naye nga sinnamuyingira ddala kuba ekinyusi we kiva abantu bamulagawo mu katale balabika nga balina landlady waabwe bamaze ebbanga nga bakaaba leero nasinzirawo ne ŋŋamba nti kampuliza okaaba kw'abantu bano tulabe ki ekiriyo. Okay, kambanoonyeeko then tugende kuwano mu kuwummula tukomewo nga tunoonyeza ku Hajati yagambibwa mu nsonga eno ey'akatale okugobaganya abantu. Kasooka tuwulire. Hello? Nyabwe oli otya mukwano? Ndisebo. Wasiri otesebo. Bampise Kagema na Maja ne Kabogoza. Tukubita femu ekintu buli ky'omuziki wano. Yesebo. Tugenda kuyitaani. Bampisa Debola Sape mulago ku katale. Debola bikibu kibe mwine mulago mu katale. Obuzibu obuli mulago ku katale. Wa kutongezanga sente nga tubasose tuteeka mu meeting baffe batenanti. Obukeera bukezi ku makya babadde ku mitwalo 15. Okay. Olw'empooza nti enkeera sente zibadde ku mitwalo 3 twagala mitwalo 5. Bwebityo embeera bwetu kati esabanga kati embeera gye tulimu eya COVID. Ani avunanyizibwa katale ako? Kabwakabaka. Okay, ani akatindalinda? Hajati n'anfuka. Okay, Hajati ono abakozi bakola batya yajja buzibazaaha ki ekibaawo? Anti bajja nti mutuwe sente z'omwezi. Now kati ng'olwaleero twasatula last month. Kati olwaleero abaddemu ng'abanja agala sente ze tukugamba tusinkirizeeko ebyo embeera si nnungi. N'aŋŋamba kati ŋŋaza aŋŋambye enkya sente zange nzaagala. Oyinayawo omulala wo omuntu? Yesebo waliwo omwami. Muntu. Yesebo. Gyebaliko. Kale mukama wange. Aye gyebaleko. Amannya bakuyitaani? Bambita Mwami Semyalo. Mwami Semyalo ndaba otunyonyola embeera eri mu katale awo. Munaye tulina obuzibu. Tulidde ebbanga tulina omukyala simanyi oba bamuyita oba tendalago baawa akatale k'emulago. Hajati n'anfuka? Oyo Hajati n'anfuka. Kati Hajati n'anfuka atuliisa akakanja mukama wange. Abakola atya? Akati ebiseera bino nga bw'obimanyi ebya karantiini ebiriwo. Ng'ogyeko ebirala eby'emabega abajja boogeza empooza abampooza oba biki tetubitegeera. Twageza kwekubira olwo ne tutayambibwa naye ne tukiriza ne tubigumira. Bino ebya COVID bwe bizze twamugamba ne tumugamba ebintu ffenna tetukyakola. Bizinensi kati engeri gye batukiriza okubeera katale tubeerako ofunakooweereza abaana awaka ng'okabaweereza bekagaana ng'obeerawo bw'otyo. Kati bwe twakimunyonyera n'agamba nti nze omuntu gwemanyi ng'atakola y'oyo agaddewo. Naye oyo aguddewo bw'obalanga akola. Ne mugamba gwe by'obalanga ggwe oli mu bizinensi yo naffe tuli mu yaffe naye ffe tukubulwa ekiri kugulawo. Agaana okiwuliriza. Kati bw'agaana okiwuliriza etumugamba kale tujja kusasulanga okusinziranga bwe tunaaba tufunye ojja gumiikiriza. Kubanga ekyo ne mukulembeze w'eggwanga yakiisa n'agamba teri muntu alemera ku muntu ng'amugamba sente talina waalizifunira ajja kukola ki? Alisasula. Naye muganda wange omukazi buli lunaku buli lwezi oluwa gugenda tandika bwe guti muleete sente bwemuwa temukoleza. Semyalo. Oba mukola sente nga temwagala kusasula sente nga mukozesa lukujjukujju? Si lukujjukujju. Kyentegeeza kikino nti mulimu oli nga yeesobola n'asasula omanyi ng'ebyefuna abantu bonna tetufuna kintu. Naye ffe tetukozesa lukujjukujju wabutayagala asasula wabula tumugamba kugumiikiriza naye yetagumiikiriza atuliisa kakanja. Okay, kiki emusinga okwagala tubayambeko? Kiki emusinga okwagala tubayambeko? Tetubadde twagala abantu beemulugunya abasuubuzi obaliisa kakanja obabanja obabanja ekyaneggulo bagamba kati ava wano ne mugamba esaawa eno avudde wano katikati. Kati baze n'aŋŋamba nti njagala sente. Ne mugamba sente olwo n'abanja guno ogwokutaano gwe tulimu. Yesebo. Ne mugamba Hajati kati kiinaawo sente naye kandi nabo omwezi we bunaba guweddeko nja kukola ki? N'agamba kuba nnyo onoonye sente ompe sente tagala kwongera ku bbanja ne mubuuza omanja n'agamba sikubanja ne kakati bbanja giri enyongerako. Okay, Mwami Semyalo. Tweyanze nnyo kati kubere kwaja kitwogereko naye tulabe embeera tugenda zikwasaganya.
naye tubasaba mukuuma eddembe buli kimu kigenda bulungi. Okay, ebyo tujja kubanga tubifuna omwami yeera mukwano gwange kyekiri emulago mu katale akadde kano kennyini tugenda banga tumenya ku hajja kitwogereko naye mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan tulabe basobola okuddiriza jjukira akatale kano ka Buganda kale katujje singa tugoberera amateeka n'ebiragiro kisobola otuyamba okukomya okusaasaanya obulwadde bwa korona naaba emikono gyo ne sabbuuni emirundi mingi mu lunaku weewala okukwata ku maaso go omumwa n'ennyindo bika omumwa gwo buli lw'okolola n'akatambaala oba n'omukono gwo ng'okozesa akakokola weewala ebifo by'olukale oba awali abantu abangi beera awaka singa obeera olina omusujja akafuba oba ng'olina obuzibu mu kussa noonya omusawo naye sooka omukubira essimu beera nga omanyi ku mawulire agafa mu kitongole ky'obulamu ng'oyagala ebisingawo kubira ekitongole ky'obulamu obubaka buno bukutuusiddwako n'ekitongole kya Coca-Cola weeyonje okwewala COVID-19 obubaka buno bukutuusibwako KCCA wamu ne bannamukago okumanya ebisingawo kuba ku ssimu etasasulirwa nooti 8 nooti 99 nooti bagamba nti ekiri munda kyekibeera eky'omugaso mwattu kituufu kubanga Plascon ekyusizza endabika yaayo naye ng'ekiri munda kyekyo kyennyini ky'oyagala eky'omutindo Welagard, Vino Silk, Vino Matte, Supergloss ne Eggshell ennamo byonna byakyusse endabika biteereddwa mu konteyina etalaga era esobola n'okuddamu okukozesebwa genda ku dduuka eritunda Plascon okumanya ebisingawo. Plascon, color your world. omutabbuzi wa Beauty Farmer ekintu buli ky'omuziki akutuusibwako Bellaga tegutundibwa era tonooza myaka 18 ekirina mutawaana obanga onywedde Bellaga tukyali mu lockdown ennaku endala 14 ate omukulembeze yansanyusiza nnyo yagambye ebyo ebyamabaala no naye talooza nti abamabaala naffe twali tulina bizinesi ekintu kiri nti ebbaala mugiteeke ewaka ate nze ne mbakubiriza mu abamabaala ng'omwenge baaguggalirayo munda eyo please go open yobba omwenge ogugabira abantu tuguliyo wakola ki mwami Museveni naddala Bellaga ebyo mbivuddeko adiwe yabaazigula ekyo kyakimanyi so n'olwensonga eyo kozesa langi ya Plascon naddala eyo ogoba ensi ajja tulabe nga tumunoonya jati ku masimu mujja kubanga mwogerako naffe kono ajja tibwanaaba nga akikutte munoonya tulabe kunakunanfuka gyagamba ki abagamba nti abagoba mu katale wali eri emulago n'okubabanja olutatadde Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya jati? Ndi sewo. Oli otya sewo? Webala okusiiba. Kale sewo. Nina manja nikabuka. Kubita FM wane ekinta buli ky'omuziki ku radio. Oli kuki? Nti tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wane ku radio. Muli ku CBS? Ku Beat FM. Yali watuweereza ebbaluwa. Sewo. Nga bava mu katale k'ak'emulago. Nga bagamba nti ajja tinanfuka agoba abantu mu katale essaawa zino n'okubasolooza. Olwakuba ki? nti osolooza abantu obagoba oyagala bakola ki ne tugamba katwogereko naawe tumanye ensonga eri tetwagala kuwulira sayidi emu ate ng'ebiseera bagamba nti bya korona ajja tuyandisoloozeza ssente kati omuwuliza ndyagadde okutegeera ntugamba katuwulirize ekiva mu ajjati yennyini wamma ajjati ensonga ziri zitya akatale bagamba nti abalina ebyokulya basigalemu nga bakola era tulina abantu abasigalamu nga bakola etugamba okusasula ssente okay naye bo bagamba nti balina ssente nti baziyingiza anti kaakati ebyo abantu bwe tubanja gye boogera ababadde nabo ababeera nabo twabimanyiira naye ogenda okulaba nga enkyaguddewo akozeeyo kyakoze ate ng'akatale okuyimirirawo bambi keetaagisa ssente okiwulira nkiwulira tusasula amasannyalaze tusasula ayonja tusasula okuggyawo ebisaaniiko byonna byetaagisa ssente bingi hajati kaakati obuvunaanyizibwa bwange wakulaba nga bano abaliwo batubakwata mpola mpola basasule ssente era olimba embeera ekyaliwo nnungi
okutandika nga 15 baba bamazeeyo tubaggala okutandika nga 15 tubaggala mbakwata nkola muleete sente Hajati abantu bano batugaye nti oyagala kubaggala kakati kyekiŋŋaanye ate embeera ya covid Hajati nti embeera ya coronavirus kuba nti wa pulezidenti yagamba abantu babalindeko kakati lwaki tobawaddemu ekiseera nitufa mu mbeera ya korona ne basigala nga bakola mpola mpola bwe bava mu korona ne baleeta akasenteko senga nayagala kubaggala senga nabaggala dda senga nabaggala dda kuba ne bannanyini katale baŋŋamba nti kaggale tuli kagula korona ng'awedde ab'emmengo tuli kagula nga korona awedde okiwulira nkiwulira kuba tulina ebyetaagisa emitemu egiyimirizaawo akatale nga mu buli ngeri wateekwa okubaawo akasente akayingira akatale ne kayimirirawo okiwulira nkiwulira nga bw'omanyi okuyimirizaawo ekintu kati Hajati nayagala nakikola dda Hajati ndi muntu nange Hajati ndi muntu ngaali mu bizinesi tubadde tusaba Hajati wakati embeera gye tulimu ogiraba ya korona na mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhaani tukusaba Hajati tuddirizeemu mpola mpola embeera tugenda kugivaamu era basasule akasente era kyenkola ye Hajati kyenkola senga nakyagala senga kakimala dda ekitegeeza nti tolina gw'ogenda kugobawo mu mbeera eno ya covid ekyokukola nkimanyi akatale nkaluddemu myaka mingi mane 20 tezinnatuuka ekyokukola nkimanyi kyo Hajati nkimanyi omanyi temanyi embeera z'abantu nzimanyi nnyo omanyi enkwata yaabwe tusaba Hajati nti kati bwe kabona waffe omukulu mu nsonga eno tukusaba omunaku omumanyi Hajati embeera ogimanyi si nnyangu tukusaba oddirize ate era kyova olaba era naakugambye akikugambye tagambye nti akikoze ayagala okiwulidde nina enkola gyenkola emirimu ekina experience nene nnyo mu butale obwo kyova olaba agambye nti ayagala nina obukodyo bwe nnyinza okukozesa ne bwemba sikikola ekintu nina kyenyinza okukozesa Hajati twagala tukuleke tugenda kusiibula kale munnaayo mwebale kumbuuzaako tukubuuzaako era tutujja kulumba tulabe twogeremu Hajati ndoza tukunoonye wendi twongera okufuna sayidi Hajati Nanfuka era tubagende kuba asindise message tumugaye tuvuga nti mukyala Hajati tasobola kugoba mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhaani sirina buzibu lwakuba abantu baffe naawe bamanyi si bangu kituufu si bangu ate kiyitibwa bbanja si byangu katusuubire nti abanyira n'abapangisa ku mayumba gange ye Hajati nyinza n'okutwalayo era ne bennanga emyezi 6 nga naye weebali ate nga zange ezonna zezindi katusuubire Hajati okukubirako nga tuvudde ku leediyo titubaleetedde buzibu ate nja tubasanga ate nga babagadde ate ekyo babe nkugamba nti bakama bange baŋŋamba nti gala nawo n'otaggalawo nesiggalawo tolaba ekisa ky'olina nga bayiini abaana bange babadde ku kiso nagamba njagendayo njogere n'abantu era kukanjogereko nabo akitegeera nabo maaso ku maaso ng'olabye n'abalwadde ndabye nabo munnange katusabe Mungu ajja bassuusa omwana wange bakamulongoosa wenna mirembe bambi kale Hajati katukuleke tuka negamba nge njogereko n'abantu bano ofune kasente kuba nawe okeetaaga oli muntu ate n'okuzayimirizaawo omulimu katale kateekwa okuyimirirawo kayimirirawo n'ebintu ebituteekwa okukayonja ebisaaniko biteekwa okuyonjebwa bateekwa okukeera amasannyalaze bisi byonna ebigenderako kasanfunaayi katusabe Hajati tunateekawo embeera ennuŋŋamu etegeregana n'abantu bo baleme kusitya ojja ati naawe olimu eyo mbimanyi nnyo nkala Hajati katukuleka Hajati tujjaba nga tukulu approaching abantu abamu yebalema ate n'alowooza ebyo aba alowooza kulyazaamaanya aba alowooza kulyazaamaanya omulungi omutuukako n'akubuulira
ekiddirira ojja kuba nfunye nyinza munda enkola gyentambulira mu bantu. Okay, kale Hajjati katukusiibule katukuleke tujja kunoonya maaso ku maaso tulabe. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Kadima. Wanji? Webale kuweereza bulazi. Kale. Nze Pastor Manje Kazo. Omanyi abantu abamu tubayita ababi naye nga tebaba babi. Omuntu otajjati. Ensonga zate nga nnambulukufu. Lwakuba nti muneeffe bw'otuuka muyita mu biru naye bye bamaali nga naye alina okufunamu ati sigati. So babeere bakkakkamu bakubatule ku mmeeza bwe baba tebalina basono bagamba tugumiikirizemu naye ate togamba nti oli mubi okitegeera. Pastor Mayanja akuume. Tugatta. Wanji? Awudu. Mama Sonko. Ogamba otya baby boy. Kigambo leta baby girl. Bana indikiriya wallahi kakati. Bana yalajja alabika abadde abatiisatiisaamu bafune okutya bamuwa akasente ako. Embeera nga bw'ogiraba. Kubanga Hajjati nga bw'alina eddiini mu swawumu muno yalabbi tasobola kugoba bantu. Webali nnyo webalire ddala. Wanji? Mukulu. Sebo. Semuwemba ku kyokutasa mukama wange. Ano ze Hajjati nga engulu mukulu nga gye mudde mbambi. Kwani sindi mukama wange muntu mulungi. Wanji? Adi. Nji? Nze kikyantambye semuntu tiimu ffe tuddako nze kyendabye abo abantu bawerize nnyo oyo omukazi kubanga mukazi mulungi nnyo naye ndowooza impression gye baamu kikyantambye semuto. Wanji? Halo. Sebo. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya omunene wange? Kigamba munaye oli otya? Ono kwejja kawandula bigambo. Yesebo. Nze okusinziira bwe mpulidde bakole nga batunuulira nti Hajjati mwangu naye ate si mwangu kubanga olulimi lw'oluwulira agambye mbamanyi kati boogeraganye nabo naye nga naye si ye muntu omwangu ennyo kuba embeera erabika bwekalubamu alina bw'abakanga naye nga si mwangu nnyo naye batuule naye boogeraganye. Kadima. Okay, Hajjati Nanfuka mumuwulidde bw'atugambye ab'emulagondooza tujja kunoonya ku Hajjati Nanfuka ono twogereko naye maaso ku maaso kuba naye olaba bambi ng'ensonga za nnyonnyola zirimu omulaka alina n'omwana gwe balongoosezza eregeza nti akasimbi wawe munange yafuna ttenda aba azeetaaga mitwalo giri 3 omwezi neza kasasira 14 tubagamba nti mugenze okuleka nga mukwalagane Hajjati ajja tuuza meeting tujja kuleka nga tukyeyimbamu tujja banga tusikakwana mukwalo gwe tubagamba nti wali kubanga mbadde muwuliza olunaku olwaleero paka enkya lwakusatu tubagamba